kati bakozesanga advantage eyo nga nze mbakolera waaka waabwe. Olwo P6 kuva mu P5 eno nga banjagala abo banjagalanga naye nga banjagalako ki kubakolera waaka. Kati bwe mbakolera waaka nga batwalayo ebitabo kati bano nga bajja ne ssente ku ssomero ezigula breakfast tufaamu ku buugi bagula ebikyapa bye babitanga bicepere. Nga ffe tetubirabako omuceere gwe waka ffe tetwagulyanga. Kati bakolera homework bone bakugulira bine. Ne bagenda bagamba genda ogule nze n'endeeta n'endya. Naye wakati mu mbeera eyo nga bo bakulu situukana na myaka gyabwe naye nga balina ba boyfriend. Ogenda obafuna naawe genda kufunayo omu. Kaakati mu mbeera eyo nabo ne basala amagezi. Omu ku bo baali ba Luganda ne maama wange nga bakika kimu maama we n'owange kati nga amanya ge ffenna batuyita babwemu kati nga tuli ba mukwano nnyo nga ndeetera ebyokulya ng'alina baganda be bali ejjinja eyo bali ene Kampala nga nze mpulira Kampala n'ejjinja nga simanyiiyo kati ng'oluusi bajja n'ebyokulya ne banandeetera kati boyfriend omu baali ba Luganda kati ne batandika okumulyangako ssente nga nange eno we bampa naye nga simanyi. Kati lunaku lumu ne baŋŋamba goli ebyaffe obya bya bwereere twagendanga mu mupiira abaana bano famire eyo yalinga gannyo ku kyalo babatuma gy'oli. Of course kati nga babikola naye nga nze simanyi kati nga nze ndya genda oleete oluvaamu bakuwa ssente gwenda ogule ne tugula ne tutuula twatulanga kigenda okwabika somba kati twagendanga ku mipiira nali nzannya nga nze nziruka ku ssomero sports nali mbaka omupiira naye baba obulamu bwo wagezaako kukola buli kimu naye ate nga walinga successful nali mbaka omupiira nali nziruka era nga ebyo olusi binyambako. No, byose byalingawo nnyo byebiseera ebyedda byabasaponsa nti bakulike okuku bakuyita ki obanga bakulekawo bulesi ku ssomero olw'okubanga oli mulungi mu netball nga tebakugoba. Exactly. Kati nga mbaka omupiira nga nze nziruka emisinde gyonna kati gyanyambangako. Kati ntegedde okusaba gye wakojja n'abaana nga ku ssomero n'abasomesa nze nga bamanyi abasomesa buli wamu nga bamanyi nga bagamba gundi mwangwe mangu kati bye twagendanga kumira ku mupiira competitions abe batandikira nyakulaba akalenzi kazija nkangamba gwe ne mugamba ngenda kukuloopa ku ssomero kaliko badde olyako ebintu byako ngenda kukuloopa ew'omusomesa kooli ogeza n'okikola. Olunaku lumu ne bampangira omupango ne tugenda like nga tutudde bali waawantu mu nnyumba genda okusitukawo nalaba omu yafuluma nga gwe naawe n'oli naye n'afulumirako omulenzi gw'osigadde otudde neni ndowooza bannange bajja kubanga bagambanga genda oleete kino genda okufulumirako omulenzi gw'osigadde otudde neni ndowooza bannange bajja kubanga bagambanga genda oleete kino genda okole kino gwe tuula ngenda okulaba bonna nga bagenzi omuvubuka n'akomawo agenda okusibawo ennyumba butereevu nga sirina ansa ate ku kyalo taata waffe yono gw'obadde olira ebintu ogenda obisasula taata waffe nga mukambwe ate nga abantu bamutya Mukama Katonda saakibuuka nenfuna olubuto emboozi yekwasa ennaku baddaage ne gujja bagira sisita wange afunye olubuto nange ndufunye. Sisita wange ogwe nalinzirako yali ajoyininze ng'asoma ng'ayingidde secondary embeera n'etabuka ewaka nalaba embeera maama wange yakaaba amaziga jjukira gwe abadde tayagalwa ewaka ate bwe nafuna ogasseeko ekirala kati ono bwe yalufuna taata wange yayita bamuyita ekiro nzijukira bulungi zaali ssaawa nga 2
ne bamutuuza n'ababuulira omusajja yamufunyisiza olubuto. Taata wange yafuluma mu nnyumba Kiwalazima n'agenda eyo ne balowooza nti agenda kwetta nga akaaba amaziga. Omwana yafunye olubuto naye nze bwe nalufuna kyekyabaawo tebakugoba bugobi waka baŋŋamba anoonye gyadda naye nga sirina gyenzira. Ofundako singa wali oyagalwa. Nga sirina gyenzira olubuto ndufunye.